Webale kubanga okyali ku Redison TV Sebambulidde Patrick nga bulijjo kati ate tuzene updates endala tuzene okulabisa okulala nga bwetwetegekera programu yaffe ey'ekiro ey'okulabisa abaganda bange mwenna abatambula naffe nyongera okubeebaza nyongera obbajjukiza nti olunaku lwaleero olunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2023 Redison TV programu yaffe ey'okulabisa tugenda kukomawo nayo kakati mbakulisaayo yonna gye musinzira okubanga mutugoberera gye musinzidde okubanga muspendingira weekend yammwe yonna gy'osinzidde okubanga gy'otulabira n'ennyongera okusaba nga tonaba kubanga ogenda mu update eno nga tonaba kubanga nkuwa amawulire gano njagala nsooke nkusaba atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kinyigeeko okwate n'ekkade akaka notification wano ku Redison TV ojja kuba toyina nsonga yonna gy'omiisinga buli kimu tujja kuba tutambula ffenna kakati amawulire ge nnina wano nga olaba ebigambo ebyo byentadde ku screen yo mumanyi omusajja eyawambibwa amanyiddwa nga John Bosco Kibalama omusajja oyo mumumanyi bulungi nnyo nkakasa kamukuterewo wano mumutegeere bulungi nnyo ensonga lwaki ntaddewo Kibalama ne Nabbanja emabegako gwali mwezi gwa kubiri bwe mbaseerabidde John Bosco Kibalama waliwo statement eyafuluma nga Robina Nabbanja agamba obanga alimba ensi gwe munnanga ali ku Redison TV nti Kibalama yakwatibwa the previous year omwaka gwali guyiseewo era mbu yakwatibwa mu district y'e Kachiri era nga bamuvunaana omusango gw'okutta omusirikale wa poliisi mu district y'e Kiboga. Njagala ompulirize bulungi nnyo ng'oli ku Redison TV era njagala wukawo obudde nga tukyali mukaweefube ow'okubanja abaana aba National Unity Platform abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu ababuzibwawo information eyajja ku John Bosco Kibalama bannayuganda bangi saagala tugitwalenga ekyokuzannyirako kyova olaba ensonga eno njagala tugiwa obudde ate tugikwate empola abaana bangi bakyali mu makomera abantu bangi bakyavundira makomera abamanyiddwa n'abatamanyiddwa so kakati wano ku Redison TV neŋŋamba updates zino nja kuvangayo nazo nja kuzireetanga bannayuganda abatugoberera abagoberera Redison TV ensonga babeere nga bazifuna bulungi nnyo. Omusajja amanyiddwa nga John Bosco Kibalama yawambibwa era we mbaseerabidde John Bosco Kibalama yawambibwa mwaka gwali gwa 2022 John Bosco Kibalama alina abaana basatu yawambibwa mwaka gwa 2019 okusinziira ku mawulire genfuna wano alina abaana basatu be yaleka. Waliwo eŋŋambo ezigambibwa nti John Bosco Kibalama yandibanga njagala ontegeere bulungi yandibanga yattibwa era mbu bino si bigambo byange si bigambo bya Redison TV wabula mbu omusajja amanyiddwa nga Kaka Bajenda omusajja amanyiddwa nga Kale Kayihura mbu yemu ku nsonga lwaki waliwo sanctions ezabateebwako eggwanga lya United States of America neggwanga erya United Kingdom n'omukago ogwa European Union mbu omusango gwa Kibalama eyo case yandibanga ye yavaako obuzibu era mbu wandibaawo kyandibanga omusajja ono taliiyo. Okusinziira ku Nabbanja yavaayo ku TV y'eggwanga n'agamba John Bosco Kibalama be bamulina era mbu yakwatibwa ab'ebyokwerinda nga bamuvunaana omusango gw'okutta omusirikale wa poliisi mu district y'e Kiboga era n'agattako nti omuntu eyawambibwa bamanyi Kizito Isa era mbu yawambibwa ku kyalo kye bayita Namagera mu parish gye bayita Namagogo gye bayita Magogo parish mu district mu sub county y'e Kachiri mu district ey'e Wakiso okusinziira ku bigambo bya Robina Nabbanja omukyalo oyo nga yamanyikiddwa nga Prime Minister mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Kakati ensonga lwaki ndese update eyo twagala tuve ku biboozibozi bya Kinyamatama ne Zaake tufokasinge ku nsonga eno kubanga wano we wali eggumba
era wotegerera nti wewali eggumba yensonga lwaki gavumenti efuba nnyo okulaba ng'eremezaawo emboozi ya kinyamatama. Waakiri mu buzeebuzi bwe, waakiri mu daivatingi bwe, waakiri obudde mu bumalireko ng'obudde bwe butambula paka bwe banaateekawo ekisonga ekirala oba amawulire amalala obeere ng'oli diverted completely. Kati awo ne tuvaawo. Nakugambye olunaku lwaleero weekend tubeera n'obudde bungi buli akajja tukakuwa. Oli ku Red Zone TV Sebambulidde Patrick nze nkuweereza. Kakati oba omanyi ku kye bayita Operation Wealth Creation OWC era nga kiddukanyizibwa oba nga kiri supervised by General Salimu Sale Akandwanaho muganda wa Yoweri Kaguta Museveni. Lunaku lumu bagula ttani z'ebijanjaalo 108 nga baziguze ku buwumbi bwa Uganda 8 n'obukadde 100. Naye bannayuganda ab'enjawulo bavuddeyo nga beemulugunya ku ssente ezo. Ti naye mu butuufu ssente ezaagula ebijanjaalo bino, ssente ezo zifaanana zitya? Nga kiraga nti buli kilogulaamu emu bweti baagigula $45. Kilo ey'ebijanjaalemu gyogula 3,000, gyogula 4,000, gyogula 5,000, baagigula $45 egya siringi za Uganda. Temulaba nti mukyajjukira emmese. Emmese emu egula obukadde 8. Kati ebijanjaalo biibino kilo y'ebijanjaalo emu baagigula $45. A kilogram, just 1 kilogram of beans, $45. Aho nze nondabira era mbadde nina okukakuyisizaawo nkakuwe bulungi nnyo. Naye ku nsonga y'abantu abawambibwa, nakusabye gwe munnanga atugoberera ku Red Zone TV teweerabira okubaka ekifaananyi ky'omuntu gw'omanyi yawambibwa kyokeera nga ku makya n'okiteeka ku mukutu gwo, n'okiteeka ku peegi yo, n'okiteeka ewantu wonna, oba olina channel oba olina kiteekeyo. Kakati nga tuvudde ku nsonga ezo, omusajja oyo gw'olaba akutte omuzindalo bamuyita Habibu Buwembo. Omusajja oyo abeera Lubaga North nano Lubaga South, akiikirirwa omusajja amanyiddwa nga Aloysius Mukasa mu paalamenti y'eggwanga ene 11. Habibu Buwembo yakuba press conference oba yayita bannamawulire ku ofiisi ye e Nalukolongo. Poliisi n'eremesa olukuŋŋaano lwa bannamawulire olw'okubeerayo era Habibu Buwembo bw'atyo n'akwatibwa. Sijjukira bulungi ddeeti naye nga katugenda kuweza mwezi. Habibu Buwembo yasooka n'atwalibwa ku poliisi e Nateete ne watabawo musango gwatutegeezebwa ogwamuggulibwako. Naye kyenjagala okuba nga nkutegeeza ne we twogera olunaku olwaleero, Habibu Buwembo tamanyiddwako mayitire, tamanyiddwa wagyali, ebimukwatako ebimanyiddwa bitonotono. Kati nga mukyabanja abantu abawambiddwa 2019 mukyawamba ono naye muwambe mu bufunze, muwambe ali fresh. Era ndeese ekifaananyi ekyo n'ekigendererwa eky'okumugatta ku lisiti eyabo be mulina okuba nga mubanja. Red Zone TV kwoli Sebambulidde Patrick nga nze nkuweereza. Sijja kuva wano nga sibajjukiza ku nteekateeka zaffe. Oli mu ggwanga lya United Arab Emirates, oli mu ggwanga erya Saudi Arabia, oyagala okusupurizinga abantu bo, Red Zone TV tubikolako ebintu ebyo, otutuukirira ne tubanga tukutambuliza ebintu byo. Oba oyagala kupiikinga ku airport, egyo tugikola. Bw'obanga gy'oli oyagala kusupurizinga jjajjaawo oba maamawo oba omwagalwawo ng'ali Raakayi, ali Kyebongotoko, ali Luddawa yonna, ali Kasokoso, ennamba yeeyo 0756081795. Oba oyagala kukola shopping ya Christmas, abantu bo oba shoppingire Christmas, byonna tujja bikwasaganyiza. Enteekateeka ezo zonna nga we nabategeezezza. Kati nga sinaba kubanga mpunzika update eno, njagala bambi mu nnaku ennyingi mbabikire. Omwana gwe bayita Swabula ow'omukisa Kiganda, ono nga ye mukyala
akulembera bannamawulire aba online amawulire abo bannamawulire abo abasaka amawulire aga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ne Red Zone TV mwe tugwa. Omukyala bambi amanyiddwa nga Swabula ow'omukisa afiiriddwa muzeeyi we amanyiddwa nga muzeeyi Kiganda. Muzeeyi oyo mumumanyi bulungi nnyo obanga obadde ogobera Red Zone TV. Muzeeyi oyo yayogera ebigambo ebikalubo yatuzaamu amaanyi olunaku lwe baali bawambye muwala we amanyiddwa nga Swabula ow'omukisa nkakasa mulujjukira bulungi nnyo. Muzeeyi oyo bambi yafunyemu obulwadde awo butonotono. Muzeeyi teyasobodde kudda bambi yafudde ebyokuziika bajja bitugamba tujja bibagamba buli kimu kijja kutereera naye nga Swabula ow'omukisa twagala okuba nga tukusindikira essaala ekugumya bambi Mukama Katonda akugumye ekyokuviirwako omuzadde nkakasa musobola okitegeera mwenna. Swabula ow'omukisa afiiriddwa kitaawe. Simanyi Swabula oyo mumumanyi bulungi nnyo naye ndowooza tekinzigyako tekirina kyekinkosa singa mubalagako wano mu kifaananyi. Red Zone TV nze nakugamba ebyaffe si byakwogera bwogezi twagala tubeere nga tutambulira ku layini emu. So kati kankufunire wano ekifaananyi kya Swabula ow'omukisa obeere nga omulaba bulungi nnyo. Omwana oyo bambi afiiriddwa taata we bwe twogerera essaawa zino zennyini ate nga yamumanyi abasajja abasiraamu mu bungeri yonna okuziika kulina kuba kwankya. Omukyalo oyo yoyo Swabula ow'omukisa yakulembera bannamawulire abasaka aga Robert Kyagulanyi Ssentamu omulizi Red Zone TV, omulizi Sita Media, omuli Olujjuliro TV, omuli Bobby Diehards, omuli Map Media, omuli Sama Uganda, omuli Ghetto TV, omuli Ow'omukisa TV n'emikutu emirala gyonna gye sijja kumalirayo. Omwana oyo ye president ow'abamawulire abasaka agakwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu afiiriddwa taata we olunaku olwaleero. Abali ku ground nga munayagala okuziika kuteekwa kuba kwankya naye essaawa bajja zitugamba tujja zibagamba. Mwebale kubanga mutambula naffe abatandaba kubanga musubscribing mbajjukiza kirira wansi olaba ekigambo subscribe kinyigeko okwata ne kadaka ka notification obere nga tomissinga nsonga yonna. Sebamulide Patrick nze mbeera nga wano nga nkuweereza bwe tutyo tukyatambula ku ssaawa emu oba maaso kaawo enyinza obutabawa garanti ya ssaawa olw'ebyo byatuusewo olunaku lw'ejjo tukyagezaako kusootinga nsonga ezo naye nga tugenda kukomawo olwaleero ne programu yaffe ey'okulabisa. Red Zone TV bwe tutambula mwebale kubanga mutambula naffe.